mukunamidde abantu mulaze ebibuga byabononye Babyloni ate temwagala abantu bakwateko atunda yolesa ya mazaawo amangu wano Spice Dana ye muyimbi asinga empisa mu Uganda ajjayo ne bafane ne bazina naye Spice ngata kuba abantu Spice Dana ngata kuba abantu era wamajjayo bafane era kivubuka yakijjeyo wakirabye nga kisanyufu kati oyo muvubuka tajja kunaabo yanyize Spice Diana bambi ngulaba is happy. How do you beat such a soul? As if for you gwe bakutonda mama webikabire Winnie Nwagi we product of kire. We are all in God's image. Batutonda mutaka. So tujeko attitude ye kisiru. Omanyira nnyo abantu Winnie Nwagi. Mbuze Winnie simanya nze olaba sagala kumanyira genda otandike company yo totumanyira gand start your own company. Olabo batunakusangayo. You are doing a public job, you are an entertainer. Daye makerero somo bede CEO wa KCCA ani anakusangayo. Gandi study. Walemo kusoma, you are in music. Just common sense wama. It's just common sense. Kati fala gambo otutereyo bili ebifananyi byongo inenkovu kabina bakugema bubi polio mwe nyini mu malotera agafananyi gamwenga mwenna muri mozebekeni lwaki mu provoking abantu wini mwemuloza abana Uganda olw'okubasirikirya tuli basiru n'okuba omuntu omuzindalo musajja atu yali ewamama simula in that video there is nothing like demeaning a woman. Wamoli omusajja yali amusimula ku ngatto. Maybe because Winnie Nwagi ina that attitude. Nti buli amukwatako alowooza wakabi. Winnie eyo attitude tekola mu kuyimba gikyuse. Ebyo yogera ne bannamawulire nga yogera ne bawalabo. Eza Winnie ina tunanga emindi yakoni. Nze olaba. Nze nakulira. It's not all about je wakulira. Naffe tulina gye twakulira. Ne woberanga bazita job hazards. Tatubulira waje wakulira. It's not all about you. Life is not all about you. Eranzo ndaba. Eranze yenze. No, it's not about you. Who are you? Tomanyira bantu Winnie. Wanera wagenda noyombera kubala. Bakugambye bakuche. Nze raba amaserebo. Nze tabankebera. Ne bagagenda twale lyo busirubo. Tubera mabala ne bajjeno ne babakebera. Emundu ne bazireka. What about you Winnie? No gena no kuba usigalo. You have anger issues. Ranko ina chokozesa Winnie. Nzize nkwetegereza Winnie Nwagi for a long time. You are just arrogant. Okubya usigalo. Era nabo bali bakutteko. Wano Swans Avenue yake tonde mirundi nga 10 because of your behaviors. Necho chichi company simaidwa chiti chikuba muwaloyo. Chetujja bagamba ko Winnie. Abantu banyivu abantu bakowu. Mbuzana nkuba obucupa sibanyanja kubera ne security yange siri walira muri. Tubuli yabya kisirubyo. Abantu batunda empuuta abantu babera mu butale bali mu kubona abona atadde sete za kulaba ojjo mumanyira. Don't undermine people. Bobo ulire byokuyimba obikoye go. Genda mu Serena oyimbira audience joyagala. Audience ze mwagala zibera mu Serena zibera really those places ebiri corporate. Eyo teri ajja kukwatako. Ne ogenze masindi simanya mubende. Chovula wange Masaka temwinza kujjayo bantu. So ba managers mukole emirimu jammwe. Bayimbi ba Uganda tebalina ba manager. They have damagers. Obuli muyimbi soko manyo audience jogendo yimbiramu. Bano bantu ki? Tosemberera stage. Yimbira wala. Okulo omulimo gota. Kati Winnie Nwagi yeke yayimba kolwo. Abalala nga bajja ne bayimba. Just one more yaina kajanja na kamanyiro.
ate nakakuliriza nalabyo n'abasiru abamwagira. That girl, she's just arrogant. It's not the first time she's doing that. And she has failed to realize omuntu ajja kuva mu audience akukuba oluyi. Obulwene gy'omuloopa. Winnie omuntu ajja kuva mu audience akusabula oluyi. Otegeere nti oli wa kitalo nga bw'olowooza. Audience z'abatamiivu. Gwe kola iyo mu Serena. Okolera oloko oyite bw'oyagala. Teri ajja kujja.